naye ddala bakadama waya zaavaako tebategeera bulungi. Ekisinga okunennyamiza nti abantu bwe bavayo ne bagamba nti bakadama waya tebayina bamawube baawunga tebategeera bulungi, obwongo bwayiikamu asidi ne muvayo ne muyomba nnyo maama nnyabo ng'otugamba otya nga lwaki otuvuma gwani lwaki oyogera toyogera lwaki otwogerako bakadama tebasobya tebabagamba tebabanenya tebabawabula. Naye njagala otunuulira akatambi kano nga tonnabakagwama nti kadama tebamunenya tebamuwabula tebamugamba tebamuvuma. Tunuulira akatambi kano. Ekintu bwe kiti okikola otya mazima ddala okola otya ekintu ekifaanagana bwe kiti ne weerekodinga n'okwerekodinga n'okwata n'essimu ne weerekodinga okakase ensi nti ggwe tewali kyotasobola kukola kufuna likes ne weerekodinga gw'okakase abantu nti buli kimu ogenda kukikola ofune comments nyingi ofune abakwogerako nga bangi ofune shares nga nyingi ne weerabira ebirwadde by'oyingiza mu mubiri ebigenda okuviirako gwe okukuba embeekuulo gavumenti tetuyambye kampani tetuyambye immwe temutuyamba abawalabu tebatujjanjaba era abawalabu tebakola kino era abawalabu tebakola kiri ne mutuleetera okulowooza nti nno mmwe tebabafaako nnyo ebizibu byonna byonna ebijja mu bulamu wammwe bijja lwakuba baboosezi bammwe naye ate nga mmwe abantu mwennyini nammwe muyina ekizibu ku bwongo you're mentally ill mu bwongo you're mentally disturbed you confused the people. Yenze Sheila Adita following a page kwata links senganayo ku YouTube channel ekyokola okimanyi gwe subscribing osirike ate akadaako tekwerabira nti video zetuteeka nawe zigenda kubanga zikutuukako awo nno kigenda kutuyamba gwe otuwe endowooza zo ku video zetuteeka eyo ngwa okomentinga ekyo tokyerabira wabula nga ate yita ne banno babeere nga batwegatta kuba housemaid tusiiba tukuba omulanga ne twogera ebintu n'amalusu ne gatukala ne twogera ne tutuuka n'okukalabuka emimiro ne tukuba embeekulo ne tuwogana eweetagisa okuvuma ne tuvuma ne tunenya n'abantu abatalina musango. Naye kambabuuze immwe mwali mwetunuddemukko ne mwekuba mu ttooki mmwe ng'abakozi abajja okukola ewaka mwali mwetunuddekokko mu mpisa zammwe ze mwolesa nga muzze okukola eno mwali mubitunuddemukko ensonga lwaki nammwe bababonyabonya buli ddakiika lwaki abantu baneno babeenyinyala mwali mubirowoozezaako. Okutte brush ekuuta toilet bw'ogiteeka mu toilet ogisenesezza amannyo ogikomberedde toyambadde gloves bw'ovaawo ng'ogenda mu bintu bya muwalabu nti omwoleza ebintu nga lwaki twakwenyale bw'ovaawo nga amagalo gateeka ku mwana w'omuwalabu oyagala kumulwaza ojja kukolera yenna mu toilet obuuka bwonna jamuzi zonna oziyodde ogende okwatirira omwana w'oli okwatirira omwana w'omugagga omulwaze ofumbire omugagga emmere otandika omuddukanya okole. Naye mmwe bantu mmwe banna kana akatambi simanyi omuntu eyakakoze ava mu nsi ki oba muna Uganda oba muna Kenya oba mu Tanzania oba mu ki sikitegeera naye ebintu webiti bannange mubireke mubeere abantu abakulu abajja eno nga muli bantu bakulu era mutegeere nga abantu abakulu kyova olaba tukaabirira nnyo companies okusinga okusomesa abaana bano batya bwe booza amasepiki yooza ntamu simanya interview madamu yenze gundi essolwani bagiyitawo bati omulwalabo oluggi baluyitawo we bati simanya ebizigo babiyitawo biti mubasomese empisa mubabuulirire mubasomese empisa mubagambe ku biki bye batalina kukola nga bazze eno ebintu nga weebiti biswaza ebintu nga weebiti birekawa baganda baffe abalala abagenda okujja eno okukola ebintu weebiti bitabusi image nalinnya lyansi bannange gye muva ebintu weebiti bireetera bantu kulowooza nti abaddugavu ffenna tuli bagwagwa bireetera kulowooza nti abaddugavu ffenna tetwasoma tetulina magezi tetulina bwongo tuli basiru ebintu weebiti naye nga biva mu mmwe. Njagala mukijjukire nti nno ffe tusiba tubagamba woba ozze eno you representing your country ozze ova Uganda kola ebintu ebigenda okuleetera abantu okwagala Uganda. Beera n'empisa beera ng'omuntu omukulu weeyise nga bw'olina okweyisa ng'oli waka kyekikuleetera okulowooza ng'abaana abato abantu abagwago bataagendako mu ssomero.
wabula bannange yenze Shira Adita